nga senior ate whip wa FDC mu parliament bakumbozi bafunzizza ate mulimu ebikwatako butereevu ekibiina kyo mwe kyafuniramu obutakkaanya kakananga katonga gyeri nenajjana nkumbi gyeri n'ebigenda mu kkowa eryo 2023 oyinza gufunza otya mu mbeera bweti naddala mu kkowa ery'ebyobufuzi era osobola bwontunuuliza osobola n'okuba tooki nti nsuubira ate 2024 yo kiyinza kuba bwe kiti kale tandise naawe mukulu Luswa neyanziza okumpa omukisa guno okutema empenda mu nteesa etuweereddwa akawungezi ka leero emiramwa gibadde migazi nga bw'otuwadde giweranga 7 nenja kusaba Katonda ampe obusobozi obutambuza embeera eno tubadde tunakuyingira nenjogera ne mukulu w'omushana nemugamba nti bwe twajja mu byobufuzi ffe twali basomesa bannoni ba bulijjo omusomesa ebiseera ebisinga talimba era takola kibubadi kubanga oba osomesa muntu omukula ekyokulimba nakuzo kyemuyita obubadi era kyatwala n'aleeta ebirimbo n'obubadi mu mbeera nsaba Katonda ansobozese okuteesa obulungi kubanga ebbanga lyonna gye tuva mu studio nga zino ez'amaanyi ne twogera amazima ku mitimbagano n'engeri ya Ssaabasajja Kabaka bwe tuddayo eri mu bannaffe gye tuli mu y'ekiralu naga ate bayogedde booti ate wandibadde oyogera booti ate wandibadde oyogera booti naddala obukulembeze ne buba buzibu wano mu Buganda mu kusookera ddala mu lukwakwayo nzisagala kuteesa ku kintu kya MK project kubanga tukyogeddeko obadde mu kunokolayo gukyola naye mu mwaka tunde mwaka yankitegeera kyewuunyisa nti yandibadde ensonga efuuka ensonga mukulu Kayine Lugaba ng'omuntu asobola okwesimbawo ng'omuntu Munnayuganda naye mu mbeera gy'alimu nga munnamagye byakola bimenya ki amateeka abakulu batumukunde batinyefuuza badokita Besigye bakola na bitono nnyo ne babatwala mu kooti y'amagye twaliko mu kooti y'amagye ow'amagye bamutana Kibras Lakara n'akyusa abajaasi 4 bokobba jembuyo batwala ebbombo ne bamutwala mu kooti y'amagye kubanga yali tamaze kufuna kiragiro okuva wa commander in chief naye General Muhoozi Kayine Lugaba akola ebikujjuko buli wamu ne kakati akyakola ku ssente ezitamanyiddwa ku nfuna ye zivaawa ani amuwa olukusa ebyo byonna ne bitambula naye declaringa nti agenda kubeera president n'omukyala namulabye ekisolo first lady kakati fe abantu ng'ababadde wano okulaba nti omuntu ayagala okuleeta obusika ku kifuba nga waliwo emitendera gitambulirwamu ng'abantu batunda obutunduzi n'abantu ne bakuba n'engalo ne bagenda ne bakuba engalo nti wuyajja kyenvadde saagala kukiteekako nnyo ssira nkirekere abantu abalonzi abali eyo batunulire omuntu azze mu ngeri gyazzeemu oba asaanira oba takola ki tasaanira nze kyembadde njagala okwogerako ng'ate sikwebaza kyekya nupu rallies Kyagulanyi yakola raale ezitaliiko muntu gwe basombye ezitaliiko muntu gwe baguliridde nekikulaga obwagazi abantu bamukola ki bwe bamulinako nekikulaga mazima nze bwe nakiraba nekikulaga obukyayi abantu naddala abavubuka bwe balina ku system naffe abakuzeewo mu myaka nti abantu batunuulira Kyagulanyi ng'owaabwe abantu ng'olabye ddala obwagazi buyitirivu kakati nekikwewunyisa abantu abakwatibwa ebbanga lyonna ekkadde betugezaako okunoonya nze babange nagenda nemba negotiation 14 basula ku Jalia City era tuyinzaga nti abantu tebakwatibwa kubanga abange babampa ne tukola endagaano tetwayogera biki bye bayitamu nembagamba musirike kasa mwafuna obulamu era nze ekyo sikyejjusa kubanga abaana baabwe ne bakazi baabwe babalina naye waliwo abaana abatunuganyizibwa ne bawambibwa kubanga bambadde obukofiira oba bagenza okwaniriza Kyagulanyi kakati ku luno byabadde bulungi tewali yabbiddwa tewali yakubiddwa ebintu ebitambula buki
kyetwagala mu demokrasiya nti Muhoozi Kainerugaba bw'aba atambuza ebibye ne bamuto wange babalamu ebya birthday n'ebyokwesimbawo ate kati ono pulezidenti wa pate naye bamuleka atambuza omulimu abantu batimanye ku bombi oba ne mukulu balimenzo oba yena oba RCC ayagala kwesimbawo ani asobola okukyusa eggwanga lino oba okuleeta ebintu ku mmeeza. Gavumenti eno mukulu buswanga njagala okumbamba ku nsonga eyo ngende ku yange FDC tena kipya kyeyinza kukola. Nze mbadde wano emyaka bwekya gavumenti eyingira tuli Makerere ne tufuna ebisuubizo omukulu n'atusuubiza eggulu ku nsi kakati ate n'aleeta geyeena. Yasuubiza eggulu ku nsi n'aleeta geyeena faffe abasiraamu tugira jahannama. Yaleetera ddala okubonaabona tewali mbeera yonna buli sekita ebonyebonye nga bwolaba ekigenda mu maaso. Mukulu balimwenzi ono tutudde naye wano mwera mu ekitiibwa tubadde naye kakiiko ka infrastructure. Nze kino sikirabangako ye ayinza okuba yakiraba. Ebintu byonna oba namba plate oba nguudo z'e Congo ye abiwakanyiza. Nze ntuuka ekiseera ne mugamba Balimwenzi bireke ogenda kukyusa ki? Sente zifuluma ne zigenda mu bintu ebitalina mulamwa ng'olaba bagenze kuzirya mpitirivu. Twali ne Balimwenzi ne tukola minority report era mwetondera mu bantu. Mwetondera? Ne twekako omukono nga batwala sente kuzimba nguudo Congo. N'abuuza nti Congo wano ezaffe ennungi nnyo. Ekyokubiri ani agenda okugira ki? Okulondoola kampuni byekolayo. Ekyokusatu lwaki ziyita eno waffe mu kakiiko ne zirayita bwe ba donation wa president. Tutuuka okugiwaawo wali ku gundi nze nagijjayo na bujja. Balimwenzi n'agamba nti omusajja omutali ankoko ye kangisigale mugamba Balimwenzi n'agiyimba muyeka nga bagigobaganyiza akakiiko konna abantu twava akawungeezi banga tusayininga batuli abantu 11 bwagenda okukyanga ndi ne Balimwenzi na saazi nga bonna tebalabe kati ne saazi twamuyita buyisi nga tamanyi Uganda tuswala. Kakati bw'olaba embeera bwetambula ng'omuntu ajja n'adobonkanya ne parliament n'adobonkanya buli kimu. Kakati gavumenti yo teriiwo ebyo batupromisinga tebiriiwo. So tulina okukwatagana basebo ne banyabo ng'ebibiina era bw'owulira nti FDC Katonga FDC najja n'akuminga nyingira mu ekyo weewuunya. Twandibadde tukwatagana ne tutujja omuti mu kkubo abantu baffe ne bafuna ku ssanyu ekitaliwo. So omwaka gwonna gutambudde ng'emirala 35 bigitambudde tewali kipya kyojja kufuna mu gavumenti eno. Tekiriiwo. Naye abantu ababulijjo bambi tebategeera mbeera bwetambula. Fe abakulembeze be balonda oba wano mu central abantu baabubaddi. Abantu bakola akabaddi bwati n'asanyusa oyo ne mumuwa obululu. Naye omulamwa ogw'okukyusa embeera ne gavumenti agulina yeefaako yekka. Ani atagulina? Abakulembeze be tulina naddala mu Buganda baabubaddi bakulimbalimba ne baga nti bw'okola kino nga bagamba nti oyo yakoze bwati oyo yavumye gundi oyo nga bali tebafaayo. Ne bw'omuvuma ekivumo tekimenya gumba nga afunye biliyoni. Naye mu addressinga sente ziyita mu parliament eza budget. Zikola kiki? Balimwenzi yali azibira bwati nga musigadde abantu 3 ku ssaawa 5 report enabana ku uploaded bagenda gigoba technically. Omusajja langa nti omuntu ali ambuzi nkoko ye. Kakati njagala nzire mu kyaffe mwagwamu nabe kibiina kyasaanawo. Nendowooza kasinaba kuyingamu ekyagala njingire ku amateeka agamu agayita mu parliament era ne gayita mu ngeri gye gayiseemu. Ng'etteeka ly'ebisiyaga ffe ffenna abali wano njogera bonna bwe mbamanyi tewali n'omu awagira bisiyaga era twali n'omu ayinza kukiwagira. Naye nze saali mu dibeeti ya bisiyaga era saakuba kalulu ate sikyejjusa ne mu hawusi saagenda sikyejjusa kuba nayagala ngende mu kakiiko akayisa etteeka lino mpeeyo ebirowoozo byange nga puliida nti waliwo gwe bayita victim ne aziiza omusango. Abaana abasinga bali mu bisiyaga
okunenya kuli eriffe tutya nti parliament emanyi welina okuzibira